statement za Pastor Bugembe ze yakozesezza. Ebiseera luli Pastor Bugingo yalinga gyatukuba. Nga Pastor Bugingo waba atukuba. Nga ate bagugulana ne Pastor Bugembe. Ne Pastor Serwadda. Ne Pastor Kayanja. Kati ffe ne kitulowoozesa nti oba osanga bano ba pastor be batuufu. Ono Bugembe ye muki? Ye mukyamu. Netukuba munne wa Bugingo ye mukyamu netukuba Bugingo. Ebbanga lyonna lye tukubye Bugingo. Ng'ate bw'amala bw'agugulana nabali ako ke kakodyo ka Museveni. Abaleetera Mawu n'abalumba direct. Mawu amala balumba direct n'amala n'aklarify nga nze ndinawo NRM. N'amala okufuuka wa NRM. Mwene mulowooza nti Mawu abadde alwanagana ne Bampuuga. Kati Bampuuga balabika bo batuufu. Kyovola ba Mawu yasaze wageegatte kuki? Ku NRM Mawu ye mukyamu. Museveni bw'atyo bw'akola. Akuteerawo mulabewo n'akulumba. Kati ne mulabewo Museveni n'amuwa balabe be nga bonna babe. Kati bw'owulira Pastor Bugembe sawa zino statement z'akola ziri political ate ez'amaanyi. Abantu abatamanyi politics owuliriza Pastor Bugembe n'olowooza nti musajja wattu bambi ako ka statement bambi musajja wattu atya. Leka nkubuulire oyo musajja amanyi kyakola. Akimanyi bulungi. Buli statement gyafulumamu eri calculative nnyo nga bw'okiwulira. Era bw'oba tolina bwongo oyinza olowooza nti Bugembe bambi musajja wattu yatidde. Bambi musajja wattu mutiitiizi. Nkubuulira. Abantu bonna boolaba mu face nga ba face bakiikirira bangi nti bano ba takisi, abakulembeze b'amatakisi, abakulembeze ba ziboda, simanyi abakulembeze ba institution yonna, abakulembeze b'abavubi, simanyi bano bakulembeze b'abalunzi, bano simanyi bonna bakolera Museveni mu machachi mizikiti abanene bonna. Nkubuulira. Era saawa zino luno lutalo lwe tuliko kebeere opposition yonna bonna babadde balipotinga bwa Museveni naye nga indirect temumanyi. Bonna bakolera ye. Era tosuubira abakulembeze bonna mu institution ez'enjawulo zonna bonna babadde bakolera Museveni. Nkubuulira. Era bwe tuba tuyiwa ekintu tulina olutalo lunene olw'okuyiwa abantu bangi. Nga tunayiwa Museveni okumuyiwa twetaaga oyiwa opposition yonna kumpi 90% ku mitendera gino gyonna eminene bonna babadde bakolera Museveni.